But you can imagine the legend in Chameleone. Among the things that are causing misery in his life, some of the things are coming from the house. Munyumba twogera bitono kubanga guno omulembe oyogera ekintu ne bakuvuma n'okijjamu enjawulo. Obaani abakuza, obaani abalera, oba bagenda kumaliriza batya mu bulamu, era bw'oba oli taata guba tannaba kuvuma yise ekibatu maaso mugani mukama weebali. Ne bw'ogamba nti nkuweeredde nga kubuza ani yagamba onzaale, ani abadde ateeka okumpeerera. Ne bw'omugamba nti nkututte ne nkutuusa wala nga ani yakusaba, bw'otaani ntutte wanditutte yaani. Ne bw'omugamba munange nyina erinnya waliwo abantu twambulira linnya tebaagala kumanya linnya. Amukutu gwa Uganda Lifestyle. Akati kaakati Pastor Bujingo ndowooza ensonga ze kossa n'abaana okuli oyo omukulu Doreen n'omukyala Teddy Naluswa ekyamazima era kabi kyamulumya omutwe. Kati ono olutalo lw'okwawukana ne mukazi we lwali lw'amaanyi nnyo kakana bagenda mu kkooti ebya divorce ne bibeerayo eyo. Ye Bujingo n'asalawo okuyingizaawo ng'enjogera ennaku zino weegamba eggaali empya. Yaleeta Susan Makula. Kati mu kumuleeta era n'amwanjula eri ekkanisa n'emikolo gyaliyo mwalaba Bujingo naye ng'atwaliddwa kola ki kwanjula n'ebirala. So mu mbeera bw'etyo ono abalokole abamu ne bagamba mutuufu okukola kyalina okukola, ate aba ne bagamba bw'obanga osomesa Bayibuli kyegamba mwagatte okufa kwe kuli baawula. Kati ensobi ki omukyala gye yakoze kuleetedde okubeera nga mwawukana? Awo nabo abamu ne bategera ku sayidi ye. Kati ono nno alina ebigambo byasobodde okubeera nga ayogera bwe yabadde oba bwe yali akyaliddeko Dr. Jose Chameleone mu ddwaliro. Naye njagala naye weewulirireko. Yantwala okulaba Chameleone nagenda mu kyama. Saatwala kamera, saatwala bifaananyi ne nange saamanya byavaayo bitya. Naye ekyantwalayo okumuwa kansolingi kumutegeeza nti abaana bavuma. Abakyala bavuma ate bwakuvuma abaakuyambye kubanga akyasobola okugamba nti wakwata omwana ne bakusiba. Namugamba wano wooli bw'onoosalawo ojja kuvaawo, ojja kuwona. Close your ears. Gwe bakuyambye bakuvuma buvumi. Abalala babagamba beebase kuba tannaba kwetuuka. Eno ensi kati yakukonjera. Bw'oba tebannabakuwaayirizaako ng'omazeeko 2024 nga tebakuwaayiriza yisa ekibatu mu maaso ge Mukama. Kati mu njiri eyo gwe ofunamu ki? Akulaga nti alireetinga ekikye ku kya Dr. Jose Chameleone. Jjukira omwana Abamakasi yavaayo n'agamba nti kituufu ebimu ku bireetedde taata wange obuzibu be bantu abamuliraanye abatamuwabula kukola ebyo by'alina kukola, n'akola ebitasaanidde ate nga balaba. N'agamba taata we baakizuula ng'alina obuzibu, era obuzibu n'eno nga ye yabuyita acute pancreatitis. Kitegeeza ki? Alina obuzibu n'akalu. Mu mbeera bw'etyo n'asaba bonna basobola okumuyambira kitaawe akendeeze omwenge lwa nsonga ne ba ankobe ababiri okuli Amfre Mayanja ne AK47 abawummula nabo mbere ali bwetyo bwetyo. Era ono obuzibu yayongerera ddala sayidi endala okuteeka ku bajjajjaabe abazaala kitaawe.
kitegeeza ki? Ono yalaga ennyike gy'alina ku mutima kati ye bugingo ate ndaba kirireetinze n'ekike bibalansinga oba tebibalansinga. Kuba kale abamu bagamba n'omwana oli ebigambo birina okuba nga bimuteekebwamu maama we Daniela, naye abaffe kale ekyo katukireke awo ekityo, naye bwatyo wasobodde okubeera munnange ng'akikoonako. Nze Ssegoba Melishidi.